Wiiki ewedde waliwo akatambi akatambulira ku mikutu emigattabantu nga kano kaali kalaga abasirikale b'eggye byalo nga bakuba ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Joseph Luzige ng'ono yali agezaako okutaasa omukyala bano gwe baali bakuba era nga RDC ye yamutaasa ku basajja bano abaali beesomye okumugajambula. Wadde nga ssentebe Luzige tannavaayo kuwaaba, abakulu mu magye bavuddeyo ku nsonga eno okusobola okugolola abasajja baabwe Tumba abagufudde omugano okutulugunya bannayuganda. Bano olunaku olwaleero batuuzizza kkooti y'amagye mu nkambi y'e Kakiri era nga abavunaaniddwa emisango kuliko Deke Solomon, Okero Isaac, Angulia Simon Peter wamu n'omulala akyanoonyerezebwako nga bwe baalabikira mu katambi nga bakola effujjo ku ssentebe Luzige. Ayogerera ekibinja ky'amagye ekisooka nga ye Bilal Katamba annyonnyodde ensonga lwaki bavuddeyo bukubirire okuvunaana abasajja bano. Era tujjula nti baatusuubiza nti kkooti eyo tubale tusuubira okuba nga egenda wa Emityana naye olw'okuba enteekateeka zinnagweza Emityana ate nga bano babadde mu kaguli okumala ebbanga, bannamateeka ne basalawo nti baleete basimbibwe emisango babeere balimandingibwe mu butongole paka nga okuwulira omusango gwabwe kutandise. Mu ngeri y'emu n'omusirikale w'e Kawempe ng'ono amanyiddwa nga Otemet Bosco naye asimbiddwa mu maaso ga kkooti ng'ono yalabikira mu katambi ng'atulugunya omutuuze omu mu bitundu by'e Kisaasi. While he was away, his wife Tushabe Shamim reported to the Kawempe police station near the battalion. Waliwo n'abalala abaleeteddwa mu kkooti ku misango gye gimu egy'okutulugunya abantu nga Katamba ategeezezza nti kino si baakukikkiriza ng'abantu ab'olubatu bavumaganya eggye ly'eggwanga. Alina obuzibu bwatuuseeko tasirika eyo atutegeeze kuba bw'osirika oba oliawo tusobola okutafuna mawulire gakwata ku nsonga eyo naye buli wojja kiba kitwanguyira okunoonyereza n'okulaba ng'abantu bano basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Kkooti eno ekulembeddwamu Kano Mujenyi Sam ng'abavunaanibwa bazziddwayo mu nkomyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Yeah.